Wentuse mu ddwaliro e Mulago njogeddeko ne Dr. Kabweru ambuulidde ku ngeri ekirwadde kino ekya COVID-19 gye kibayisaamu naddala mu ddwaliro e Mulago n'engeri gye kigwezaamu bannayuganda okukamala obukamazi. Nze kennyini ndabyeko ng'ebifo ebimu bigaddwa e Mulago. Ne Dr. yennyini tubadde tutambula waliwo tubadde tuyita ng'amanyi wakyalina waggulu tebannaggalawo tugenza otuuka nga nayo baggaddewo n'aŋŋamba ate munnasingo tudde emabega. Tewakkirizibwa muntu waliyo bayi ba COVID-19 e Mulago. Njogeddeko ne Dr. Kabweru mu ddwaliro e Mulago ku kirwadde kino ekya COVID-19 era bye bino bye tuwayizaamu ngeri ekirwadde kya COVID-19 gye kikosezaamu eggwanga. Ndi ne Dr. agenda tubuulira amannya ge. Dr. Kabweru agenda kubeera nga atutwala atubuulire nga ye ajjanja abalwadde ba COVID-19 mbeera ki gy'alaba embeera erabika etya. Dr. nkwaniriza. Nange bwe nti ssebo nsanyuse nnyo okunkyazaako ku Bukedde radio era nga kati amanya gange bampita Dr. Kabweru Wilberforce. I'm a consultant era nga sikola ku ndwadde endala zonna nnyingi nnyo naye nongoosa mawuggwe n'ebirala era tujjanja n'abalwadde ba COVID. Kati obulwadde buno bwazzeemu bupya era nga mu nnaku eziyise kuba lwaleero lwakutaano within a matter of nga kati nnaku 5 tulina already abalwadde bawera 10. Abalwadde bangi embeera ya bunkenke nnyo mu ddwaliro e Mulago era nga n'ebifo ebirala ntegedde nti gavumenti yakuddamu okubigula singa embeera tekendeera. Mukimanyi nammwe Nambola yali yateekateekebwa kwerinda kirwadde kya COVID-19. Abalwadde beeyongera, waliwo abali mu ICU kati nga bali bubi abasukka 30. Nabeerawo n'abalwadde 15 ng'ate bo embeera nabo bali mu ICU, bonna bali mu ICU bano. Mu ICU yonna e Mulago erimu abalwadde abali mu 8. Naye ng'oggyeko e8 waliwo abalwadde 30 nga bali bubi nnyo. Naye ate waliwo 15 nga bano basigaddeko kawuzi buwuzi nga kitegeeza ate bo bali bubi nnyo ebitagambika. E Mulago kirwadde kya COVID-19 temukyanaaba ngalo, masiki tezambalwa, takisi abatakisi mumpuliriza kati takisi muzitikka ne zijjula, baasi ne zijjula. Omusirikale wa poliisi owa trafiki ow'oku luguudo 5000 gw'alina okukuma obulamu n'osalawo tebutte nawe n'oguma 5000 zisanye obulamu. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Webale nnyo bali ddala okubeera ng'otuwuliza wonna wosira okubeera ng'otuwuliza kyokka kisingera ddala okubeera ekikulu EKIRY'ATABAALA The News Magazine zesse mugenyi Suraje Munasingo Bukedde FAMA kooli ali ku 10-5 10-8 ne www.bukedde.co.ug mwebale kutuwuliriza. Ab'ebyokwerinda mbakonyeeko naddala abakola ku nguudo. Ekirwadde ekya COVID-19 bwe kyajja nga 3 Desemba kyaleka ensi nnyingi abantu abali mu bukadde 16 be balozezza ku bukambwe bw'ekirwadde kino. Abantu abali mu bukadde 3 be bagenze ekalannamo nga kirwadde kino kye kibasse era nga mu Uganda we butuukidde era abantu 361 bafu. Twongere okweyongeza Dr. Kabweru gwe mbadde naye Mulago olwaliro nga tulambululira embeera eri e Mulago. Tukomya tugamba nti munaku ntono nnyo just abalwadde bali mu 10. Era twaguddewo high dependency units zaffe zitwali tulina ziri ku block A okuvira ddala ku ward 1A 2A 2B paka ku 6. Already abalwadde ekiro twadimitinze nga abalwadde 35 abapya naye nga already tulina abalala, so kati baweze 10 nga neki n'omusobo nga abe 10 Dr. bali Mulago wano wokka. Tulina abo be bali ano Mulago wokka mu ICU ne mu HDU. Kati mu ICU mulinayo abalwadde bameka? Currently tulinayo abalwadde balinga 12. Embeera gye balimu eri etya? Omulwadde bakugamba ali mu ICU kiba kitegeeza omulwadde muyi. Omulwadde muyi. Era sometimes abaana bawulire mwagala okwogerako ku balwadde abo naye baba bayi nnyo. Kiba kitegeeza nti systems ezisinga ziba zinafuye
obanga zikoyedde ddala okunafuwa oba okwowera ddala. Kati omulwadde atuuka mu stage eyo aba ali supported. So omulwadde wali wesiza kati ebyuma bikusiza oba oli mulwadde nnyo gye bayita Intensive Care Unit. So kiba kitegeeza mulwadde muyinnyo era wowulira amawulire gonna gaba gakutegeeza nti omulwadde ono abadde muyinnyo. Abamu bavaayo naye abasinga babalwadde nnyo. Kyetutaagala kitwale kubeera ne ku HDU High Dependency Unit abalwadde abasinga 90% bali ku oxygen. So kiba kitegeeza nti tebakyasobola kwesiza bokka, beetaaga okuwanirira nga tubateega kuki ku mukogwa ogw'obulamu. So kiba kitegeeza nti message ki gye tufuna fe abasawo era nammwe abantu gye muteekwa okumanya nti okwekuuma COVID kyekisinga obukulu. Fe ogwaffe tugukola era tulisikinga obulamu bwaffe. Kamangu yangambye ogende e Mulago, nabadde njagala kugaana era nayiiza nnyo nalwanye nnyo ŋŋaane naye nawunzika nga mpangudde ne ŋŋendayo. Kwe ŋŋenze eyo ntuuseeyo nga n'okutya ntyayo naye ne ŋŋamba ka ŋŋende mbaleetere ekifaananyi ekiri e Mulago mukiwulire. Abantu bafa COVID-19 nga wawulira nga fire bongo letaya nga agamba abantu nti siriimu aluma ate siriimu atta. COVID-19 gyali aluma abantu tebakyassa.